Aine muloganga musanvu. Embaga yajiwasa tagenda kwasa ku sente zaffe. Enyumba yajizimba tagenda kuzimba ku nyumba zaffe. Aina business ezisuka mu 5 tagenda kukola kati ffe tufunamu. Yagenda tufunamu ki? Ezo milioni ya 3 ze babawo omwezi azikolera mu nnaku 2 ng'amagoba. Tegeze ebirowozo byaffe ffe tufunamu. Omuwa akalu agenda luteesezi. Owakanya nti ezo milioni 2 simanya ze babawa buli mwezi. Losers amagoba gakolera mu. Ompangudde leero wangamba waliwo lwangamba n'ongamba nve ku bintu by'obwereere naye kati leero mpangudde. Luzi yayogedde ensonga 3 zonna nga nali nazoogerako. Kyobulanga namwagaze. Nazoogerako ba MP abanaku. Nange okukuyita bukubirire nga njagala ojje ensonga twazoogerako. Byonna byogedde ba MP abanaku awasuze embaga nga batuuse mu parliament. Babajjanjabira ku sente zaffe. Bade bamujanjabira wali mu Kisenyi olufuno bwa MP na wa Senyi gambu Nairobi Shayimu Mayende mumulaba yali wano nga bamujanjabira mu Kisenyi naye lafuna MP simanya ndwadde Senyiga Nairobi ku sente zaffe wali okyetegereza ko nti abantu bali mu biseera bya politics tebalwala teri ayinza kulwala kati nalinda ko amala okulayira weke eddako buli mwagenda kuba mulwadde Gwelinda guteri muntu mwade n'alwadde yali mu kitanda nga tugenda okulonda yavaayo Shami Malende namboza abadde alwadde yavaayo teri muntu asobola kula bonna bagenda kunoonya akalulu ne tumalo obba waayo bwetuti ogola ebalwala ate opposition bebalwala batalanta teswana kugira banenge baliwa abantu bebawadde kano katunagenda kukolayo kikyamanyi Ntamanyi bili mu parliament tamanyi tugenda bazimbira emyala bamanyi president wange ngale mwazimba guliwa nze MP omugwe nalinda byaba akola ebintu ebirabako noga kino yakikola munyagwa yazimbanga bowa nagamba nti yo tapu ya munyaga yajizimbidde abantu naye abantu nga tebalina kasasiro abafunira bayino yiwa kasasiro ye MP eka Gwe nalinda bi ng'akola ebintu oba yabijja zijjanga mu sente ze baba baziba wadde nga tetumanyi nene era tebamuzaayo ku busiru bwe tuyina yola mukama yababonereza n'ababa damage z'ababaka ate akyababonereza nnyo abantu b'ekawempe okujjayo munyagwa akyababonereza nnyo yabawadde Kutu Tronas Media kwetuli amanya Tronas mwebale kwekuumira ku mukutu guno mwebale okutuwagira mwebale okutwagala subscribing am sharing ate mu commenting ndine mama Zabu we Makindye ali mu Karuru anonyeza Sewanya nonyeza Luzi Karuru Sewanya nawe yali nondera Kampala nondera mu Kisenyi Kiganda zone je nondera nera akaluke nonya ka Honorable Luz Abraham Sala Store oyo newo batoyoge tumanyi manya go muyite Sala Store Sala afumbe ekyencha oyo gwe nonyeza akalu teri akase teri ampadde sente lero ngenda omulundi ogusose mbulamu bwange ngenda tunlako ku ballot paper ale sigenda londa president mwapaka president ngakati yako 0 nga bampaka Luzi nga ntikinga obulungi nga bampaka mani MP nako nga akasaza nga nvaayo nondera Shamimu sisobola mulonda naawe akoze eki bamutuma kujja basibe Shamimu oli Malende yani nedda waliwo Shamimu omulala ani nondera Kampala nanti ngamba yo kamunonye wano soko obuze ku bulabi wa Tronas Media nga bwe munonye abalabi wa Tronas Media mwebale nnyo okutulaba naye nakibakakatako kiyamba mu okutulaba kubanga naffe tuteekamu amaanyi gaffe okujja okwola so kati bw'otabira bagwafiirwa Yona botabisharinga gwafiirwa gwafunamu kati kwegamba mumanyi bamutulaba bote mutulaba nanfuma Shamimu yesimbye kuki ku Kampala womane MP independent ngasi akano kalaba mukampera ngaba yambadde yero uyo Koza asoka nsasule kubanga simumanyi tayogera kampeni bazikubirawa Luzi yakuwadde mmeka Luzi yawasa Sala store kimanyi Sala store ati siye mumanyi ale yayogera ko ina lebi umanyi Luzi yayogedde bigabi nayo nayogera last time
okulonda MP abaavu mbujjangu ne motoka ne tukuwa emmotoka ne tukujjanjaba fa abakuwa akalulu bwolwala fa abakujjanjaba kinakugaba bannange twafunye luze twamaze ate okumanya nga byayogera bituufu teri MP n'omu abyogerako teri abiwakanya teri abikkiriza ba MP abanyi nagamba twagala MP 5 mu Uganda ayogedde 8 abana bagambye bakaluluka MP koba MP mu district tubeere nga tulina MP omu abangi baki kiki bakola okujjako kutwala ssente zaffe ez'obwereere omwana yagambye MP mu Kampala abamu bangi bagenda kudduka mu Karulu lwaruzi bannange luzi ayogera ebintu ebitu oba mufere oba ayogera biki mu mufere ge twagala oba luzi mubbi omubbi oyo gwe twagala oba luzi mwezi ku mwezi gwe twagala naffe batwendayendako talina musango lwaki tumukyawa oba luzi yafera simanyi yakola ki oyo gwe twagala bwoba luzi yagendako mu kkomera aze alina oba bamusiba namwe mu kika kyammwe baliyo gwe basiba aze yawasadde embaga tetugenda musondera mbaga wano ba MP tufuna agaba mu palamenti emyezi 2 n'awasa embaga n'awasa ku ssente zaffe luzi aze yawasadde embaga ye yakola okwanjula n'akola n'okukyala kitegeeza tetugenda tagenda kuwasa ku zaffe aze alina emmotoka ne mukazi wonna balina emmotoka nga 5 n'okusoba kitegeeza tagenda kugula ku ssente zaffe emmotoka aze yazimba alina waasula naye gwe MP n'ojja omwaka ogusooka n'owasa embaga ogwokubiri emyezi esooka n'ogula emmotoka abajja tebalina na mmotoka bannange ba MP abaavu bantaba bannagendako MP abaavu omulabira nawo olwatuuka mu palamenti n'agejja abadde omutini bw'ati myezi 3 mu palamenti nga munene bw'ati omwezi ogwokutaano ng'alwala obwezi ogw'omwaka nga mutwala Kenya ku ssente zaffe kati nga tubeera nga ffe tuliwo okulwanirira bizibu byabwe aba MP bonna abajjanga batinde bagejjera mu palamenti ku mmere y'omu kantiini bonna baveeyo tutwale nga ba MP abeesobola oli mukulembeze ne tolinamu wadde 10 ogenda kulembera ani ffe baavu bannaffe twagala batukulembera nga nze kyobola nze kuva we nazaalibwa sironda baavu mbu yagambye mbu ayagala wadde nga tuli ku ssomero era nga nze nkugenda okuya kampeni nkubira mwana wa mugagga ku kyalo wadde omuwagira naye kyeyagambye roza kinaakola miliyoni 2 MP lwaki tebazikkiriza twagala ku lutamaguzi ng'avaayo engeri gy'ayogera ennyo agambe bannange miliyoni 2 ezo ze tusaana bazituwe naye waliwo eyakyogeddeko ate balera bagenda kiwakanya kubanga bagenda kulya Nambooza abadde mu kuziika naye agenda kyogerako tasobola kyogera ku ssente oyo omanyi engeri gyayagalamu ssente ogala lwaki yeesibyewo alinga Museveni oyo Nambooza bwa dictator bw'ayina Nambooza bwa dictator bw'ayina busingano bwa Museveni naye gwe tokimanyi oyo bw'ala akalu kali kumbi kutuuka ng'afunawo akalwadde awo ng'afunawo yerwala ife basiniya tulina okubeerawo tufuneyo ne bajuniya lwaki tavaamu n'abeera ku basiniya abavuddemu ye Eva akomawo ali myaka 3 ali mu palamenti kyokka alwanyisa waana njawulo ki ddala ebisanja 6 kitegeeza yakufuna emmotoka zaffe 6 buli kisanja wabawa ogati ekyo kisinga n'okuno lwaki babawa emmotoka buli kisanja eri gye bamweba ebadde ki bweba ekaddiye ennyo tebabawa mmotoka oba bawe vitizi bagambe nti buli mwaka palamenti tumuwa vitizi bazipaakinga wali bali 5 bapaakinga wali emmotoka 5 kololo babagambe banne buli mwaka agenda ajjewo eyiye owagira Luzi aye bannange Luzi asaana kuba president omuwagizi wa Luzi imagine nga tulina kapasite ne tayagala bagimuwe ate waliwo abanaku ennyo okimanyi waliwo anti yagambye omunaku anoonyaayo ki omunaku lwaki okulembera abanaku agamba sente zino mbwe mu abawagizi mugamba sente zino mubazisale baziwa omusomesa wa primary miliyoni 9 owa secondary wa miliyoni 10 nayogerako last week byonna lako nti tebalaba interview nembagamba omusomesa asomesa awo nakwatiridde obulamu bwaffe omusawo afuna ate emitwalo 8 nga gwa MP wa senior 6 oli yasoma ebitabo nga Women Sciences bwe zimenya kade ninda nazimenyekerako guwaveeri n'omala senior 6 oluusi wakola lege Luganda economics ne geography n'omala n'ofuuka MP n'okufuna miliyoni 3 ng'omukazi omusawo yamenyeka n'ebitabo afuna emitwalo 8 ne mwagala justice mu ddwaliro mb'ogendeyo yeejage kinga mumuwa obusente buti nebagambe nti omusawo atandikibwako afuna miliyoni 15 omusawo ajja kuba atya okuluzinga omulimu gwe abakazi bagenda kuddamu kufa nga bazaala ajja kuba yeewaayo akole nga kimanyi oba mugobera ku mulimu tagenda kuddamu gufuna n'abasawo bafuna emitwalo 35
Kyokka kati gwe oyagala omusawo afuna 35 ogende mu ddwaliro akwejjagire ku kyola ababba ebibumba. Ebintu byangu nnyo, ndaba ebintu byangu nnyo bya kukola. MP bagambe kale ekinene nnyo MP buli mwezi ofuna milioni 3. Tebakuwa mmotoka jangu nga weemaliridde, jangu goze kuteeseza ggwanga. Naye abantu bafaayo, omanyi tewali abantu be bawa kaadi baabuliddwa ssente za nomination. Abantu 120. Kaadi za NUP baabuliddwa ssente za nominations. Kati oyo mumwese ne milioni 3 ezeewandiisa zimubuze saasira ng'ayiseemu. Kale afune azimusasulira. Kubanga mu kika kyabwe abuze. Ne bwe basasulidde nabo bangi. Kati ebaza omuntu basasulidde milioni 3 eza nomination. Kati ng'atuuke mu parliament agenda kuteeseza oyo bebawa obusente butirina akyuka. Abaavu bave mu politics bagende balime. Abaavu bave mu politics abatasoma bave mu politics. Politics ayina kubawa abaavu. Terina milioni 3 nzenzina solozo ne senior 6 njina sologane ne wandisa nengenda kulembera ninga nange kenyini ndi mwavu isoko kyetekemu. Abaavu bave mu politics abaavu bave mu politics obuzibu bwe tulina wano mu Uganda kulondesa sympathy bambi ono sima tata wafudde abantu bawana Uganda tata w'omuntu afanga badde MP ne bawo omwana we owantu ennunda gye tulonda ya kisiru sympathy vote. Kale tata w'omwana afudde abantu lwaki muba omwana we mulondo omulala ategeera simati we muganda wono ono yafa tebagala fiirwa kifo kulanga lwaka ssente ba MP baffe bagenda mu parliament kufuna ssente kyobulaba nga abeerayo gwafuuka mulimu aba anoonya mulimu kyobulaba nga abeerayo emyezi 2 n'awasa embaga n'azimba ennyumba mu ekisanja kyennyini n'agula emmotoka abaana be n'abakyusa amasomero abaana bali mu UPE n'abatwala international schools ng'agamba afiirawo kwaka akafu kubanga yali talina mulimu. Buli MP yawasa embaga nga amaze okufuka MP oyo yali talina kuddayo. Kati Honorable Luzi Abraham njagala veya tubuulire kale omuntu yandisifubaddeyo buli kyoyagala obuuza Luzi kibuuze nze kubanga byonna byayogera mbimanyi mugoberera buli kabi yandibaddeyo ebisanja bimeka. Ebisanja 2 aveeyo era yabagambiddewo President MP wange Luzi yabagambiddewo ebisanja 2 omuntu aveeyo ati soko oveeyo maloddeyo. Abafuze ababakoleddeko byabakoledde. Myaka 10 mingi. Nekali abantu bannamboze bali myaka 3. Namboze kiye kukola. Yabeera mu MP nga tebannanzaala. Muno ngenda mwana akyaliwo. Nekali omu kubasinga okulwaya ate kati njogerani. Ye MP wa opposition yakyasinza okulwa mu parliament ye Namboze. Kampala bagambe mulimu ba MP mwenda. Can you imagine? Kampala district yoka ina ba MP mwenda bonna bakola muki bonna besimbyewo bonna bakola muki banonya karulu tulina okuba ne MP omwawo ezo constituency ne bazika negamba Kampala district eno okuba ne MP ogu zino sente zino zabo zibawa abantu n'emmotoka baziwa abasomesa baziwa abasawo n'ekyo tolitolira aba MP akiteesaako toli mulaba bw'otuukayo nga bagamba emmotoka batuwadde ntono. Noli nesuubi Luzi alina okuyita Katale. Bannange bandituyambye n'ayitamu naye agenda kuyitamu. Nze kankubira Luzi agenda kuyitamu. Kampala balonda Baganda n'Abasiraamu. Byonna biina. Kyekigenda omuganda okuyitamu. Buno obululu bwe Kampala tosobola kubanga toli Muganda toli Musiraamu. Kubyonna tolinaako n'eki n'ogamba ojja kulya Kampala akalu. Kino kikugambidde wano. Haji Nassantege Ssebaggala. Ayinako erya Ssebaggala. Elias Lukwago. Muhammad Nsereko, Nabila Nagayi, Shamim Maende, olina okubanga olina keeki naye kompyuta we talina kyayinako eno Kampala tagenda wangula. Nze nkolera ku ground ate nkolera Kampala mmanyi abantu bye boogera baka nabo singa batu naye byagamba mbu tagenda kukolera bana Kampala ne anti ababuulira mazima bwe mulonda obo MP bulinga bwaba Miss Uganda nti oyinza okuviira mu Western Region oyinza okuviira mu Eastern Region naye ngoze kuyitamu kuba Miss Uganda okolere Uganda yonna nowa MP webuli kyoba ogenda kuteesa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abantu bakise antu bakwate basoma tebategeera aba agenda kuteesa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu naye ng'ayise Kampala
Tagenda kuteesa bizibu bya Kampala awo babeera babalimba tingenda bakolera emyala nga MP yali akoze emyala basize tugenda kukola emyala gikyaliwo Lukwago tugambye ogoba abasubuzi simanyi ogoba abatembeeyi simanyi okukola emyala yali akoze mwala ki ku myaka 4 gyamaze mu Kampala njagala ombuye Lukwago omyala gwe yali akoze Jesi babeera bamanyi ti Uganda bannayuganda tulina endowooza enfu endowooza ennyimpi tulabira wano tulanga batulimba mugenda kuzimba amasomero ngenda kukola enguudo MP takola nguudo MP ayise ebiteeso Lukwago talina wadde ka project mbaka foundation wadde UP wadde primary school yali yakoze yali MP emyaka 5 nava oyo Lukwago batandika omuwagenza njo kata wange nga alina ebipande bya Lukwago wakanga muvubuka nga bamuwagira oba yali yesimbyewo nani kuwa MP asooka ayitemu nga muto kati wuyo akadi yali myaka 5 akyali mu Kampala nene omubuuza njawulo ki gy'olina Kampala gye wajjamu mu 96 paka kati njawulo ki gy'ayagawo ebiriwo ebyaliwo ng'ebyemuwendo Jennifer yabireeta yayagala Kampala eri ey'aba village ey'abatembeeyi mu kkubo boda tezina we ziyita emmotoka teteya eyo Kampala ey'akatogo gy'ayagala akulembera bantu kyabali mbizimbe bosi bantu n'abali mbizimbe bantu ate babezaawo Kampala basasula ebizimbe byabwe naye mulira abasuubuzi bonna mubaye ku kkubo tolina nawo olinnya kati bali bagenda ttunda ddi kimulemye ekyo ekinene kino nnyo okuregulatinga abatembeeyi n'agamba abatembeeyi muve ku luguudo bwetu ne buti mudde ku bweruti tasobola kikola mu katale tebagendayo bakola akatale ka busaafi eyo omusajja n'akalwanyisa oyo yasinga n'okugamba abantu tebagenda mu busaafi singa abatembeeyi bonna bali mu busaafi naye oyo Jennifer yakakola naye omusajja oyo yakuba akatale ka busaafi oyo Lukwago mwe mumulaba bulabi wano buli kijja ku Kampala progress yakikuba ate abasiru bannange bannayuganda basiru towola omusajja ate bannange Museveni myaka gino oba nti agenda kufa yandifuza emyaka 10 kubanga tuli basiru omuntu ayogera ebyamazima kati nga luzi bye birina okukolebwa ebyamazima ebirabikako ate gwe bawakanya luzi ayogera ebintu ebitufu birabye ddala nti bye birina okukolebwa for better Uganda anti ali mu kuba campaign abakuba emyaka 3 bagamba mufere baba tali bafere kiki bakoze njagalo ngambe nti Blues agambye talina kizibu kya Kampala kyagenda kukolera mutuwulire ti MP wati yaliwo mu mwaka bwe guti yazimba omwala bwe guti ekyo njagala abamuwakanya oba akobufere kanu ke bagamba kiva ku ani atali mufere buli musajja mugagga eizo oba mufere oba obeera oli mabega wa gavumenti ya Museveni yekuliye mabega buli mugagga obeera olina okuba balina okuteekako ekyo tebanyi emikisa gyawukana yagambe musajja mulimi alima kasooli babalaba kampuni zonna baziraba balali mu transport ali mu agriculture twesibye wano mu kibuga ali mu musenyu atwala abantu ebweru kampuni zonna muziraba olabando kankubire wano bofuna sente olina okubako nga olika kuliye emabega tebamanyi ti n'emikisa n'obwongo byawukana olaba akana ka mirembe n'esambya akana ako kakoze from day wano nga tukalaba wetuti ng'alina akaduuka bwe kati nga tukalaba akuze agaziza abagamba nafirwa emitwalo 2 ejja $, mu myezi 2 ne bagamba tosobola waliwo akulya emabega naye nga bamumanyi alina abakozi abasukka mu 10 lwaki batasobola kufirwa emitwalo 2 ejja $. Abakozi abasasuzaaki omuntu alina abakozi omwana alina abakozi kubanga oyo na mwana alina abakozi abasukka kati bukyobanga nga bagamba mbu waliwo amulya emabega ne luzi bwe batyo bw'otaba mufere ng'oli musajja gavumenti ebe ina kubanga ekuliye mabega omukazi olina kubanga oli malaaya yendowooza y'abantu woofunira ssente booti so kati ekyo oba yafere afere aba MP abatali bafere batukoledde ki abavudde ne mu church abavudde ne mu muzikiti nga tubalaba ye wano oba mufere lwaki abasiraamu baamubba epiki ye ne batamuwa kalulu ab'emityana lwaki baamubba nze simanyi kase zaina ku mityana nera lozo obwongo bw'amaanyi nnyo butwala emitiya naye yose n'akomawo yali abusudde emitiya bafu basiru nnyo batebaagaliza balina enkwe oyo omusajja obwongo bwe bulungi nnyo ngolanga olaba Muhammad Nsereko Nsereko yali atunnyonnyolanga ekintu ekifu okumanya Kampala y'abantu bamanyi kwogera Nsereko yagira MP yali yagidde ku kadi enaale munaawangula Kampala Nsereko mu myaka ndowooza nga 3
ye MP eri ajidde ku kadi ya NRM n'awangula ate yawangula owa DP ate nga aba DP bamanyi obudde obwo yali nsereko eno Kampala yabasobola kwogera naye omuntu yamwesimbye kananagira kakati ogenda kulembera kibuga ekikulu ekya Uganda ekya Buganda tosobola nakwogera Luganda dutereza tuve ku tamumanyi kyogamba tuve ku Luzza ayogera ne amanyi n'engero amanyi ebisoko amanyi tuve koli tudde kono obana musiru banna kujawo nga batuga nti batuloga le mutawaluzi kalulu kakasiza ddala baba batuloga bagambye mbwali wabagenda kuva kudduka mu mpola mpola akarulu bakalekereru nze nkimanya abesimbyewo bonna bagenda londa luzi nabo benyini bakiraba nti oli yekande sokoleke nga tebeeronze kaliwo nga tagenda kweronda mbuse batuke wali alonde luzi agenda londa luzi bwaba yagalizeka mwena abesimbye ku luzi memba mwagaliza ekibuga kyamwe nga mugamba nti mwina omutima gw'eggwanga mwena abamwesimbyeko mulonde luzi mwe temweronda omuntu yenna ayagala Uganda ayagaliza Kampala ebirungi Sara is tall Sara afumba ekyenkya mulungi zawedde alina emmotoka nga 7 embaga yagiwasa tagenda kwasa ku ssente zaffe enyumba yagizimba tagenda kuzimba ku nyumba zaffe alina bizinesi ezisukka mu 5 tagenda kukola kati ffe tufunamu ye agenda tufunamu ki ezo miliyoni 3 ze babawo omwezi azikolera mu nnaku 2 ng'amagoba kitegeeza ebirowoozo byaffe ffe tufunamu omuwaka lwagenda luteesezi owakanya nti ezo miliyoni 2 simanya ze babawa buli mwezi losers amagoba gakolera mu ompangudde leero waŋŋamba waliwo lwaŋŋamba n'oŋŋamba nve ku bintu by'obwereere naye katate leero mpangudde luzi yayogedde ensonga 3 zonna nga nali nazoogerako kyobola nga namwagazi nazoogerako ba MP abanaku nange okukuyita bukubirire nga njagala ojje ensonga twazoogerako byonna nga yabyogedde ba MP abanaku awasize embaga nga batuuse mu Parliament babajjanjabira ku ssente zaffe badde bamujanjabira wali mu Kisenyi olufuno bwa MP n'andika owawasenyiga mbu Nairobi Shayimu Mayende temumulaba yali wano nga bamujanjabira mu Kisenyi naye bafuna MP simanya ndwadde senyiga Nairobi ku ssente zaffe wali okyetegerezaako nti abantu nga bali mu biseera bya politics tebalwala teri ayinza kulwala kati nalindako bamale okulayira wiiki eddako buli omu agenda kuba mulwadde guteri muntu mulwadde n'alwadde yali ku kitanda nga tugenda okulonda yavaayo Shami Malende Nambooza abadde alwadde yavaayo teri muntu asobola kulaba bonna bagenda kunoonya akalulu naye tumale obbawaayo bwe tuti ogolola be balwala ate opposition be balwala batalanta tesobola nakwogera banenge baliwo abantu be bawadde kano Katonda agenda kukolayo kikyamanyi nga tamanyi nabiri mu Parliament tamanyi tugenda bazimbira emyala bamanyi president wange nga bwe mwazimba guliwa nze MP omugwe nalinda byaba akola ebintu ebirabikako noga kino ye yakikola Munyagwa yazimbanga bbowa n'agamba nti eyo tapu ya Munyaga yagizimbidde abantu naye abo abantu nga tebalina kasasiro abafunira balina oyiwa kasasiro ye MP yekka gwe nalindabye ng'akola ebintu oba yabijja zijjanga mu ssente ze oba baba baziba wadde nga tetumanyi naye neera tebaamuzaayo ku busiru bwe tuyina kyobola Mukama yababonereza n'ababa damage z'ababaka ate akyababonereza nnyo abantu b'e Kawempe okuggyayo Munyagwa akyababonereza nnyo yabawa damage agenda bongera damage myaka nga 2 bonna babeere mu damage bajja kuddamu amagezi ojja MP bagamba baagala bakola bye balabako oli yazigulanga emyala ng'azimba taapu ng'azimba bbowa nga mubiraba nti yabikoze ne mumugjayo ne muwala sobola kwogera wadde awayo nga ne bamubuuza wati ziyo ne mutasobola kiddamu domwawa myaka 5 talabiseeko kati kye kye baagala kati tufunye Luzza asobola okwogera MP w'ensi yonna aye naye bamulwanyisa tomanyi yadda mu mikono gya Munyagwa omumanyi bwegenda olabe yaddirira Munyagwa mu Parliament aleka olabe ne gwe bawadde kaadi nga nti Katonda abonereza abantu b'e Kawempe simanya North abakubi omuggo bajja MP ategeera MP alabikako ne bawooli naye gwe bawadde n'oli yaliko kale naye gwe bawadde kaadi Katonda abakola accident ayitemu ojjala wakatogeka naye nga nayitamu
simanyi nego badde basabira ayite mutulabe nze njagala ayite bawulire ekinugu kubanga damage nnyo oyo ate asinga n'ono abaddeko damage oli nnyo asinga n'ono abaddeko babonerere waliyo eyowa enkomansimbi waliwo omukyala eyagabanga bursaries nga agende yebweru n'afuna aba sponsor yaliwa NRM ng'ayina abaana abasukka mu 100 bafunidde bursaries ne bamugjayo kubaka bwa parliament batekayo wa nope teyabakola nsobi byonna bye baali byali abawadde project z'abakazi buli kimu bino kugaba mwanyi kugaba nkoko na ddagala lya nkoko byonna n'abistopinga baakaaba abantu b'ebukama nsimbi anaddala abakazi bakaaba ekisanja kino naye nga gobasinga balowoleza nnyo wano obwongo bwabwe bubali wano balinga baana bato nga beeruweero baakaaba ne bagamba omukyalo oyo gwe baabawa tali ku ground tali mu parliament tali ye alya ssente akyusa bukyusa bulamu tebamanyi na waali ogenda tetuyikiddira kogwe kogende wa Sarah Store ayogera ebirimu amagezi Luzze mugezi Luzzi mulungi Luzzi ayina ssente kuganze byonna byali byenjagala saagala londa mukulembeze mwavu nze ne kusomero nalondanga abaana babagagga Luzze tajja kulinya mu myala gyammwe tajja yajjayo okukola ki mufo ky'okujja myala okuziika agenda ayise etteeka abagambe bannange mukole emyala ekyukyuveewo lumu agenda ayise etteeka agabe bannange bakabaka parliament mukendeereko musigale 10 ssente tetuyina Uganda eri wansi tuzibwe agenda alwanire ku basomesa n'abasawo kubanga nze ekinnuma agenda alwanire kubabba eddagala mu ddwaliro lwaki omusawo wa gavumenti oba ne kiriniki eyiyo ekibaleetera nti omusawo wa gavumenti alina kiriniki eyiye kubanga mubawa obusente butono n'akwata eddagala n'alibbayo bw'ati nayitwala ku kyalo kyaffe kuliko eddwaliro tolinaanye eddwaliro naye abasawo b'eddwaliro lyewaffe buli musawo alina kiriniki eddagala balibba mulaba emmotoka erina okujja buli nga 29 neera owaayo 29 oba 28 nga ekyalo kyonna kirimanyi nti emmotoka y'eddagala eyitawo mugiraba n'eyambuka ku Ggombolola ng'ennaku z'omwezi 29 omusawo ne bwaba teyakoze koolo bamukubira najja ne baligabala nga mulaba ne bakkirira n'ebiveera enkeera n'okeera ku ddwaliro nga tewali ddagala eddagala ly'eddwaliro eya gavumenti kati lirimu buli ddagala lirimu not for sale lirimu ne leta yugi kati ogendako mu pharmacy n'ogula eddagala nga liko not for sale naye n'olisasula ffe tuligulanga for government of Uganda nga kuliko n'akagamu not for sale kati abantu wano batadde price wano ojjojjewo akapapula ako mu pharmacy zino ezawano e Kampala zennyini kuliko akagambo not for sale nga ddagala lya Uganda nze gavumenti eno yantama njiwalana naye ekintu kyesitakkiriza nakyo nti mu ddwaliro tewawa ddagala ekyo kyo nkimanyi nakula nkiraba ng'eddagala balibba ndaba baligaba nandaba n'otuukayo enkya ne bakuwa panado ekyo kyo ekya gavumenti eba naddagala mu ddwaliro abantu be balibbayo kagamba ekizibu kyo ebirala byonna bera education system nfu simanya tebazimba amasomero enguudo tebazizimba ebyo byo mbikkiririza naye ekyeddagala mu ddwaliro ne beerawa ne bakyogana gavumenti eba naddagala mu ddwaliro ekyo ndi kiwakanya kubanga nalabako n'amasomo nga ndi mwana muto paka wenkaddiye nga baleeta eddagala ne balibbanga okaddiye nze n'abasawo ababbanga eddagala bonna nkyabamanyi era omuntu najja wabona ngamba baani abaalibbangayo nkugamba gundi alina kiriniki bweti nga amala omusawo ku kyalo kyammwe era byogera abantu babimanyi ku kyalo kyammwe aba ye musawo w'eddwaliro lya gavumenti ng'alina kiriniki ye kati ng'akuwandiikira genda oligule kati nga yekka yalina kiriniki ku kyalo era ng'olina digula ku ye kyokka nga yalibbye eri naye gavumenti of Uganda not for sale naye ng'olisasudde baba na panado baba na kotamu bwe balekayo Luzze yajja kubikola kati bwaba takoze enguudo n'agenda n'ateesa etteeka ekkakaliye kubanga yasobola okwogera abamu tebasobola nakwogera mu palamenti tebasobola nakwogera mu bantu palamenti ya mumwa palamenti yakwogera agamba ab'e Kampala mugenda kyenyumirizaamu ejjuka tetulina nseseeko yabaddeyo ng'ategeera wadde naye yantama yabaddeyo ng'ategeera kiki kikutamya ensiri
yawolereza omukwasi w'abakazi yantama koolo emyaka gyonna gye namuwagirira kane wayogera ndaba kasasiro yantama katolabange kenga namuwagira nze nogenda ku Facebook page yange oba okuva mu 19 ki okuva mu 2007 ndo 2011 najigula 2011 nze postinga nsereko nga muwagira nga mufiira anti ayina erinnya lya taata wange kati kitegeeza olaba ekifaananyi yawolereza omukwasi w'abakazi naye we namukyayira kati olaba ekifaananyi nga kijja ku Luzzi mutuufu tutawa Luzzi kalulu nze akanga ajja kafuna naye abasigadde yagambye nti akalulu kaba oba olina akamuko katomumanyiira olinaka anti bamanyiira baagala obbeegayirira baagala omuze ndi mulekwa mama wange yafa baagala londa banaku obamanyi kati naawe engeri gyanoonyamu akalulu ogiwagira eyo yennyini mukulembeze gyayi kubanga talina kyagenda tufunamu omukulembeze omutuufu alina kubeera nga Luzzi si bino byafukaamirira abantu bajje bategere nga bazze bamanyi bazze bakoze ssente zaabwe naye oli afukamira akimanya alina oweerera abaana be ku ssente zaffe abaana ba Luzzi bagenda kusoma ne bw'aba afudde ssente aziina mukazi we agenda avuga emmotoka empya buli mwaka kubanga bbaawe ssente aziina naye gwe tolina mmotoka ne mukazi we talina mmotoka weesimbyewo olusooka ogenda gulira mukazi wo mmotoka ogenda teesa za nomination bakuwola mpole omukulembeze yenna omutuufu bantu be balina omuteekamu ssente kati fe abantu bekamba tulina okumanya omukulembeze waffe Luzzi yeetaagayo kasooda fe abalina omulabirira wabula yeesi yetulabira oyo omukulembeze omutuufu walina okubeerawo fe abalina okubisa ebipande nga bw'abyogerayo kirina okuba yagana tagenda kuba bipande naye waliwo sebo yavuddeyo naagamba mbu yagenda nokudduuka wenyini wenkola waliwo ebipande bya Luzzi wakati yataddewo kagambo Sarah Stoll simaye oba aliko ki nze nenkajjuzaawo epeni Sarah Stoll ayekubisiza ebipande ebyo si yeye takubisa bipande ye fa balina obikubisa kubanga ffe tufunamu katona lwaki abisebo dayo tekeko akasara Stoll Sarah mulungi Sarah mukozi ye omusajja ali awaninanye yakubisiza ebipande bya Luzzi bisatu n'ateekako sima yaffe tufunamu biki wano wansi etaddewo Sarah Stoll ne mubuuza lwaki tewataddewo Sarah Stoll ate ngenda bikwakkulawo nakoze nefuna maaka nembijjuzaawo ne maaka Sarah Stoll kalina obbaako ku bipande mwena abakubisa ebipande ndabye ebipande bya binundi ng'esatu nti kuli Sarah Stoll naye ogwo musango omukulembeze tabyagala taata Kampala yagambye ono ye maama Kampala abasigadde ba step mother kati maama Kampala ogaana otya omutaka ku kipande naye baba abasajja balina n'ennugu ekipande Sarah Stoll kye kirina n'osooka wali waggulu wali vote tunateekawo Sarah Stoll oba tuli mu mpalana zaani sina bannange saagalanga ku mukulembeze saagalanga ku MP nga bwe njagala wayagala ko alanise wanyana namwagala naye ate nali musiru kati nditegeera ndi nali mwana mutu naye mutu kyembadde mwagaliza embaze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo tuba ku noti 7 42 44 76 Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambazi ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso omusajja Ssewanyana nga tulaba ategeera nnyo abaka beefuula Ssewanyana yayogeranga mulabira ddala omuntu ategeera bannange nga Luzzi kati wayogera ate Luzzi ye kirasa about omugenda nawe kubabuuza Honorable Luzzi Abraham Sarah Stoll Sarah mulungi Sarah afumbe ekyenkya Sarah oli blessed Sarah mukozi Sarah alina omukisa bw'obanga munnange wamwokyezaayo tanaba kunjokya ngenda musanga wanaayo Luzzi alabikako
takuba campaign kati namusanga office mayine gyali talina kye yampadde era abaali nabe yawadde nze talina kye yampadde nene bwaba tampadde ekirungi wali abamuwagira nga tebalondera Kampala naye nze muwagira nkimanyi nondera mu Kisenyi Kiganda zone era ngenda kamuwa ngenda kera ku machantikinge bampa kuwona nti obululu busatu aka president ko ngenda kakola bwe kubanga nkimanyi oyo yayitamu tawo sinagalonda tukakuka MP constituency ntikinge Luzi tukika Crowman MP kadekeko ziro kwanga bonna sinagwe ntegeerawo Shamimu na Nfuma ongo omufiira ko yakwochezayo n'otamba mpayo omutwalo nkamuwe ekirungi kulukala nalukerangaako endowooza Luzi olabika wakicheza omwana mwalono wakunjo kyayo for sure ensonga eri emu ono mwana mwala tayagala bya bwerere naye ndaba akufiirako agambye mbu wali osudde obubonero okugenda emityana yesimba weti erimba siru akambe wali aba MP abagezi ale no kankubuulire lwakana tebegendereza Kampala telonda abafala gwegendeze Kampala weekolera ensobi ku ba women MP kubanga telonda nga yategeera bonabone yalonda lwa sympathy bumani MP bokka kati rutwen woman MP ye Shamimu Namfuka Namfuma tomanyi nalinnya ali omuyita otya bwatu ina tumuyita nsolo mu bwakalutu nini atajja kuyitamu we naale muyagenda oyitamu ku bwamani MP yani nze manyi ono ekipande kye kiriwa tolina na kipande kyezembulira kulaga ebya Luzi oyo ne profile piki yange kuliko Luzi kali gwononya kipande kya MP nalabye Sara izitolo nga yebaza mwena abatadde propic nze yagendo nakiteekawo interview gye nasooka okulaba nti ffe tufunamu n'ekiwanikayo buli lunaku nina okakaza nti nkolayo post yemu eriko Luzi kati gwe yono yoyo njala ondage posta ye muwagira biki olina bifaananyi byambaga olina okuba nga oli nayo mu ssimu nga nze bwe nnina eza Luzi wano buli wamu wembikula waliwo Luzi seetaaga kunoonya yaani ono ankubidde woman MP mumpeere Namfuma Shamimu ebifaananyi bya Luzi sirina binoonya walala dakika budakika mba mbifunye naye ate gw'osooka binoonya tulage posta kuliko kiramu eriko kinga sigiraba ngeno nabako mu motoka Namfuma Shamimu MP Kampala akalulu yamuwa ebwotuukawo teki akati mwina kye mwali mumpadde kati bakuwadde Kiruzi yakuwadde sinawulirako nakuwulira ng'ayogera abeeko kyayogera bimugamba simanya yazaalazaala mbakazi ab'enjawulo naffe baatuzaalazaalamu ate Luzi si yatuzaalamu kitaawe baamuzaalamu ego kimanyi mama Zabu bw'ayagala omuntu atama nze njagala wento bwe njagala Bebe Cool ne bw'omuvuma n'amala n'akusonyiwa nze nsigala nkuwalana sisonyiwa nze omuntu avumye Bebe Cool simusonyiwa ne bwe muddiŋŋana nsigala nkuwalana kuva dda ebitandise kati gwe womuyisiza mu kamwako n'omuvuma kati yeyo Luzi namugasa nze nalabye Bebe Cool ng'agenda kutta omukwano gwa Lwilite ne Jeff oba Jeff ne Sengasidi omwami ng'agenda gutta anti nga gondi nga Lwilite yayogera ku Bebe Cool omwana saagala mwogera kayasama nnyo saagala abeera avuma buli muntu ali kumpi kuyomba na TikTok nanyini TikTok ye buli omu ayomba naye ye olunaku abaawo n'olutalo naye gwe ebyokulya obijja mugayo tebatundawo byakulya enjala eri wano ennuma sina nagoogera nebyokulya mubijjawo bakuleetera ebyokulya baneetera ebyokulya enjala muluma wadde owulyanga ali ku Luzi tamuta mannaye kati kankubuulire ntebagamba nti Luzi mwezi yazaalazaala mu bakazi abalala ffenna baatuzaalamu bannyaffe babazaalamu bajjajja lwaki simanyi lwaki abantu balumirirwa nnyo obwenzi bw'omusajja abantu abali ku nsi ffenna tuliwo lwa bwenzi ate kambabuulire singa sirikamaleyo singa si bwenzi singa abamu tetuliiwo Museveni n'amala agamba nti bannange President His Excellency President takyetaaga bitiibwa ndeka njogere already ye President already ye Museveni already ye Kaguta n'erinnya lye
n'amalaga buli muntu yenna ali results of bwenzi ave mu Uganda eno Uganda ekala ekala neggwawo kati kankubulire enzi gyevudde jjajja wange omusajja omwami Yosefu Nsereko yayenda ku mukazi we owewako ow'empeta n'azaala jjajja wange n'amuzaalamu abaana n'afuna omukazi omulala tewali bwenzi n'azaala mu jjajja wange omukazi abaana nga 5 ba 6 obwo bwali bwenzi jjajja wange n'azaala taata wange taata wange n'ayenda ku mukazi we n'anzaala okiwulira n'atuzaala nga bangi avudde wa mukazi we n'ayenda n'azaala nze nze taata w'abaana bange yayenda ku mukazi we n'azaala mu nze kati abantu bonna bazadde iza 12 bwenzi ne bagamba baveewo kati mwabavumirira obwenzi bw'abasajja namwe abamusinga temuliiwo taata we yali wapita ne maama kisinga bagamba omukulembeze gagamba buli ayenda aveewo amasomero gakalira wawate ekyali mwana n'ogu ku ssomero ffenna tuvaawo tuba tuvudde mu Uganda ani kummwe akayanira obwenzi bwa luuzi bwe buli obungi nga kitaawo ne nnyoko baali bampeta awo bw'olina obuyinza obumuvuma naye nawe bakwenda bwenzi nawe abaana n'obazaala mu musajja omufumbo ate ogamba luuzi nga bwali omwenzi totegeera okimanyi nti oyagadde luuzi n'osukka olaba luuzi yakwogeza mazima abaana kati gwe nababala bagamba abaana bonna batali bampeta bafe osigazaawo bameka nalabako omusajja omwami nga alina omwana abaana be alina abaana be bonna buli kasi bamuleetera omwana alina essomero wamutwala era kasita omwana oyo ajja bamanya si wa maama wa waka bwenange essomero abaana be babbali era essomero eryo nga yo yasindika busindisi kasita baleeta omwana ku ssomero nagamba nti taata yani nti taata ye mwami Tronas yessomero limanya bumanya nti ono omwana si wa waka era ye bamuteeka buteesaawo omaama bamuregisteringa omwana ne bamuyingiza tebamubuuza kirala kyonna okujja ku maama we kujja kukima mwana we kulaba ali bulungi ebisigadde tobuuza tebasasudde school fees oba biki kati mu abantu abajerega abalemera ku luuzi simeya yazaala simanya mwezi simeya yasooka n'azaala mbakazi n'asooka wasasaala kale bw'aba yasooka n'azaala mbakazi n'asooka wasasaala igwe eyakuzaalamu yakuwasa mpeta sooka weebuuze nze kati nze mu nsi muno nkola nvuma abasajja nekye sitavumbira musajja bwenzi kubanga nkimanyi a product of bwenzi taata wange product of bwenzi abaana bange product of obwenzi jjajja wange product of bwenzi kati obwenzi mbuvumirira singa generation yonna yaggwawo nze bagamba mukulembeze bwagamba nti fuluma ffenna generation eggwawo okuva ku baana bange netuddako baganda bange netuddako batata bange netuddako bajjajja bange abamu baafa abasinga baafa jjajja wange yennyini naye bamwenda kugamba kusengula bigundi maraalo tuli mu lubyo lw'abenzi paka wano wendi kugamba olina okusengula ekijja ebijja nga 6 jjajja wange yennyini teyali mwana wa mpeta naye bamwenda bwenzi taata we ng'agenze simanyi okukola ki ne bayenda jjajja wange yennyini naye omusajja omwami Nsereko naye naava ewa mukazi we gye yamuwasa ebukomansimbi najja neebukula nga bamukyusiza kugombolola mukizombo n'awasa jjajja wange kyegeza naye yamwendako teyali wampeta mukazi ow'empeta yamulekayo jjajja wange omukazi bwe yazaalamu abo abaana nga abazaala tata wange naye n'ayenda ku mukazi we n'azaala nze mwennyini nzadde mu bafumbo kati oŋŋamba otya nga obwenzi bubi tulina oŋŋambya nti nze ebintu byonna byonna bimwogera ku luzizi ekyobwenzi mu kiveeko kubanga nammwe baabenda ekyobufere mu kiveeko kubanga mwe mwennyini abawoza buluzi mufere mufere nammwe amubenga ye kyobanga mbe tebaagala kubeera na ssente za luzi mwogereeyo ebirala ekyobwenzi mukireke ffenna tuli osanga omuntu ngamba oyo omusajja mwezi naye yennyini avuma obusajja omwezi naye nga baamwenda kasinga ye tebamwenda tamanyi na kitaawe mutuufu abantu bamanyi singa bamanyi nti n'obwenzi bwe bubeezaawo ensi eno singa babwesonyiwa n'obwesonyiwa
agamba kagonna gemulaba agateredde gemulaba simaya bakumi bakuza Jubilee simaya bakuza biki singa sibwenzi singa bafa bavaawo dda singa obwenzi babujjawo singa abantu basiba betta singa bakala kumutya ne bajjawo obwenzi singa amasomero makalu abaana bonna abali mu masomero babenda bwenzi abasinga percentage esinga nyende no maroko le somero abaana abali mu ddwaliro inerinya lyesomero abaana bonna bemulaba bali mu malwaliro bemujjanja baba kibuki bonna abaana abo bende basiba bazaala kati gwe naye ali yavumirira obwenzi oliko ekikyamu ku mutwe oba luzi mwenzi gwe twagala naffe batwendako ate si ye yatwendako luzi olabika oyokya mu nkukutu nange njokyayo olaba akkiririza nze omwagala bannange luzi ayika kituufu nze nina kyesitategeera bulungi n'obwenkutunula bweti sikutegeera naye mwagala olaba nkyusa profile piki yange mazeeko emyaka 10 nga tekyusa ye 10 kuva 2012 kati kuwa Lord Mayor ogenda kulonda sina gwe ngenda kulonda bonna bafu njagala omukulembeze azze ng'ayogera nga baveeyo beeyogereko kyemmanyi bagambe mutaba wa kitiibwa kuba Lord Mayor simanyi gwe ngenda kulonda bati ngenda kulonda anyone against Lukwago yenna avuganya Lukwago ng'alinako obululu just kukuweza kalulu tujjeko Lukwago oba owenaalemu neyesimbe kuba Lord Mayor bagambye embuluzi tawa bakulembeze banne ekitiibwa bakulembeze banne nga yebe ngaffe bakituwaddi abo bakulembeze abadde batukulembera bo beefaako bokka na famire zaabwe batufaako ddi abo bakulembeze bamwe bemugamba kati wetwalire waffe nga ffe tukubisiza ebipande fe abeewadde transport nga balina kyatutaddemu n'eki luzi togenda oteka wadde 10 mu kalulu naye abatolese abantu baagala oluseke naye gundi nga luzi tannantuukirira oba muwagire Abitex alondera makindye fumweke fe abalina obululu bwe Kampala Central tubeeko kyetwogera babadde ku live emwera baganya okukkaanya ne bajjo naye baagala mukuba luseke naye gwe baliko omugezi babadde ku live nga twogera ku MP we Kampala Central Masaka mpagira gundi era akayimpagira gundi ani abakubuuzizza anoonya wanaakubira omukulembeze oluseke buli muntu yenna golaba ba bloga leero kaafune ku bululu obuli organic ne wanafuna obululu 3 bujja kuba organic nga tetataddemu wadde ebisatu abantu b'emityana mwatuta naye nalabako ayina bye yali ayokya namulabako ng'ayokya nera abawaayo 2 lwasa amuwaayo 2 oli omutwalo w'ebitu mu kamera nera abalabira ddala nti muli bafu temutegeera kyokka abawasi balonzi be fe omuntu luzza okusaba akulaga endagamuntu ng'eriko Kampala Central ng'eyange maama Zaabu ogirabe ng'eriko Kampala Central awo osooka okole ki omuwe ssente toba wana bbawa bawazaaki luzi wadde wagambye mbu omuntu alina akalulu kamu takumanyiira naye waaba ono kamu naye kalinga kalina bululu banange nkuba gundize nina ekizindaalo ku mulimu kati wendaba budde buno nga bakasoma tewali awo wonna nga nkidumbula nga nteekako bu vidiyo bwe ku Bluetooth ng'asooka awulira abantu nga basa kati banjagala nkyusizza abantu nga 6 abo kati benna kakyusa abawagira luzi anti luzi tagenda ku ground kati tukakatako ffe okutambuza enjiri kalinaga mukulembeze waffe ayambala amasuuti aganyirira bwega yenna musajja nanyirira omusajja anyiridde ng'akwata saala omuwanvu ng'amutwala mu myala oli mutuufu ssebo totwala abantu tujja mu myala sigo wagireeta abakulembeze nga 100 wonna b'opposition emyala gibalemeddewo bo baagala luzi yaba agijjawo bo wagireeta olina ekirala kyombuuza kubanga nze ndiwo kati kumwogera paka kalwe kanaggwa kyonna kyona kyagala okumbuuza ekikwatagana ku Saala Toolo oba ekikwatagana ku luzi wendi osobola Saala Toolo abeera ng'omumbejja tebamwogerako bw'oba olina ekikwatagana kale ku Honorable Abraham Luzi aye nawulidde essanyu tebamuzaala Mityana naye nawulira obusungu tebamuzaala Mityana Mityana bukojja yavuga abantu 14 mu mmotoka kugenda okulonda ku polling station emu nafunawo obululu 4 bakyusa ekisero bwe bati basitaani abo basitaani b'Emityana basitaani sitaani yali muntu ng'ava Mityana ate yali musiraamu
Nemo kizibuki. Omuntu wa takulonze si musango. Naye tomukama. Lwaki okama omuntu n'otamuwaka? Lwaki olyasendeza omuntu? Lwaki olyasendeza omusajja n'otamuwaako? Mwana nyini mugamba omusajja gwe kanyini owoza ati omukazi lwaki akulira ssente n'agaana okuwaako. Kalwaki ab'emityana bali yasendeza aluzi ne batamuwaka lulu. Alis banango sole gyayogedde yankwasiza obusungu yankwasiza ennaku. Omukazi gwe yajjanjabira omwana n'avaayo n'agamba Tonda ambula omukazi bannange nemusanga nemutegera nemusanga ngenda mukuwa oluyi. Akwasinza kukwata kukooli emityana mba nno nayo ki. Ne wafaayo omufusi ziika. Bantamye. Kulembeza ategeera bw'atyo. Ne bamumma akalulu. Naye ogambe yali yesizza nnyo. Yali yesizza nnyo. Anti okweteeka mu banaku. Kati abanaku b'emityana lya banonyeemu ki. Kubongo boyina ku magezi goyina yali abayambi asobola okubakolera. Ezo suuti ezimalayo zigenda emityana zibeera wano mu Central. Bayina kwambala ab'emityana ba MP bayo ne ndowooza obalaba ba miyembe ba masuuti ga mu kiyembe naye omusajja essuuti eva Italy ayitutte emityana ye yali akoze ensobi. Taki. Abantu b'emityana ndowooza obalaba MP bayo tebategerekeka bonna. Abo balina kubeera eyo. Goli wa wano mu kibuga wakati. Oyabeera abategeera. Ale mu kibuga tetumala galonda. Letulonda ebyo mbu ambulera. Faabalondera Kampala. Tetwagala tukimanyi. Senkubuulidde. Kampala. Kampala Central. Belinda olabe. Olimbuulira nga akalulu kawedde nga bamaze okulangirira. Ndikubuulira ne nagamba ki. Campaign zikutte akati, zikutte wansi ne waggulu. Naye nga twagamba mulonde bulungi, buli omu alonde kyawulira nga kye kitira. Kampala Central mulonde Luzzi kiyamba ffe abafunamu. Tulonda Luzzi ffe abafunamu. Talina kyagenda tufunamu alina buli kimu. Atagenda tufunamu ki. Utagenda kugulira mmotoka alina emmotoka nga 15. Utagenda kukolera mbaga, omukodde embaga ye yajje yagikola dda. Utagenda kuzimbira nnyumba agenda tufunamu ki. Sente ze bamuwanga omusaala buli mwezi azikola mu kampani ye ayina omukwano wiki emu asobola okukola amagoba ga miliyoni 3. Ayina omukwano n'embuzi bakitampaayo omukwano gwe kigambibwa nti Luzzi ne Sarah is tall nti omukwano gwabwe guli 50-50. 50-50 gutya? Kugamba gwenkanankana. Buli omu ayagala munne. Buli omu ayagala munne. Era buli omu ayagala naye yakuba Luzzi yasinga okwagala. Omukwano oguwangala musajja yalina osinga okwagala. Luzzi yasinga okwagala Sarah. Ale bonna abavuma Sarah. Bonna baagala kubanga Sarah. Buli mukazi yenna avuma Sarah ayagala amwegomba. Bwe batandise dda n'okuyomba. Buli mukazi yenna awalana Sarah gwasi akyatako Sarah so ologolo wulira. Akasala zitolo kaluma bakazi okusinga. Lwaki kaluma bakazi? Ate katoli mukyala weddala. Andi lwaki kaluma bakazi? Ate nga ne Sala mukazi. Kitegeza bamwegomba. Baagala okuba omuwanvu nga ye nga mweru. Baagala okuba n'omusajja abaagala. Kati bawulira ennugu ku Sala. Nze omukule nzola bebe ku lukyayagala. Kyenjagala. Njagala abaana be. Yagala bukimu. Ate ngo yagala wangula akalulu kuba kufa abakazi abategeera. Yagala nnyo mukazi wo naye abantu tebakimanyi. Bwefule ngo yagala naye temwagala bwefule nti omwagala nnyo. Naye omusajja yeesimbye ku Luzzi tumanyi oba ayina abaana, tumanyi oba ayina omukazi, tumanyi oba asula wa, tumanyi oba ayina bizinesi n'emu mbutumuwa akalulu. Kuki? Tumanyi oba musajja oba mukazi. Tetumwawula. Kubanga singa ade musajja twandibadde tulaba mukazi we. Banda. Naye ayagala tumuwaaka. Bannange tugenda kulonda Luzzi. Nga tetwesise namu. Ekyenkola kulaba Kasante ganti onalondera Kampala mba nina omutabbira oli ne mwogerera ebibi ne muku. Naye okulaba nti awo nkukakasa. Awo oli mukambwe. Okukyusa obwongo bw'omuntu. Okukyusa ekigambo. Awo gwe mulimu gw'enkola naye obanga oyogera nange ne nkuwulira emboozi zoonyumya. Bw'oba olondera simanya nansana simanya wasikuyinaako buzasi kumenyekererako mutu. Ne Kasante ganti olondera Kampala Central ngenda kufunako omukwano mmale okusiga bali akasa mbogerera ebigambo mbawaayize nti batta Muteesa ndabe ng'okyuka okuwaluza akalulu. Abawaayirize batani? Batta Muteesa.
so bagamba oyo bwe batta Muteesa abo nenge ekikutta kukulonda nera watayita nzate sitera kuwagira muntu n'atayita munsi lwaki mbu yagambye Luzi yagambye mbu bwe banamu banakampala banamu makarulo mbu ajja kukola pate nene nnyo okusinga gye yandikoze nga wangudde naye nga kituufu agenda tufuna muzi mupi bamuwa miliyoni oba 25 oba 3 Luzi ezo sente azikolera mu wiiki emu n'obutawera amagoba mu kampani ze ayina abakozi abasukka mu 100 kati tugenda muwaaki okujjako leero atuyamba buyambi tuddayo waliwo ennakugamba omwezi oguwedde nga akalu katandika nze Fiona sironda mwavu munnange kuva dda nga ndi mu ssomero era nze mwana ava mu famire y'abagagga gwe nnonda wali kasita yesimbawo yesimbawo babiri kuba ed prefect ani omugagga ani ayambala engatto ennungi ani alina baaga ey'ebbeeyi abo bennonda kuva dda sironda n'ekyampagiza nsereko nawulirako gye nvudde tatawe Simaya alina ssente tatawe Simaya yasomera wano famire ekyo wala emyaka yonna ezizze zempagira Muhammad nsereko olwese omugezi njagala nnyo abagezi bano bannakulemberanga njagala nnyo abantu nga famire yabe balina ku ssente tegeeza kyobulaba abantu bonna baakyuka ne badda mu DP ne bava mu DP ne bagenda mu NRM ne bamwewe NRM ne bagenda Simaya mu FDC ne badda mu NUP nsobola olw'okuba alina background y'abaganda babagagga teyavaawo kubanga naye mu mwaka kamera jasigala akyaliwo yasigalawo nga yeesimbye ku bwengo omuntu naye bano abanaku omulaba ava mweno pate neyekwata ku Bobby ekya neyekwata ku Besigye luli neyekwata ku Museveni abo bannaku bazibu tabawanga kalulu oba kyamu nali manyajja nombo kyamuganya okujja ng'alekedde Luzi talina ubone bwaba telekedde Luzi ne bwaba lekedde Luzi teri abadde agenda kuddamu tena kye yayogedde ku Luzi talina kye yayogedde naye teri abadde agenda kuddamu mulonda yatugambirawo kino kyekisanja ekidda kati kyekisemba kati abadde agenda kumawo okukola ki bawummuleko abantu bafune bawummule baveko mu before bannange mwena muneefuula Nambooze tava mu kifuba nange omukazi oyo era yakomyewo nenupulira nemwongera nagamba hono Nambooze bakireke nagamba olina byolina okuterezaamu talina byalina kutereza kubanga ali kumpi kuvaako ogamba ati alinayo ebisanja bimeka ne bannange enjala ennuma kino sikirabanga bannange alinayo ebisanja bimeka ogamba alinayo ebisanja bimeka byayagala yosiwakuvaawo kati bannange n'abamulonda nabo basero enguni yebagamba sima as stupid as bandikyusiza nefuka as stupid as abantu b'emukono north abakyalonda Nambooze enda ne bagiddako as stupid as abantu b'emitiya n'abamaluza akalulu ezo engombo zandikyuse kati ate bagamba as wise as abantu b'e Kampala bagenda okuwa buluzi munnaye tetujja kusula wano lwa mukulu Honorable Luzi Abraham tetwogeddeko kumula tubadde ku Luzi yekka era kira kyetwogeddeko nze sikiraba saawa mmeka okaza tubadde ku Luzi yafusse Luzi wano twogeddeko ku basajja abaavu basajja abaavu babadde bate musiibe bulungi mweraba